Eno yengeri Banyakigezi gye banyirizzaamu Ssaabaminisita omuggya Dr. Ruhakana Rugunda eyayingidde ekibuga ky'e Kabaale mu kitiibwa olunaku lw'eggulo. Abavubuka 10 bakungaanidde ku nguudo ezigenda e Kabaale okwaniriza Rugunda. Abalala batudde ku nguudo z'ekibuga Kabaale okuwubirako Ssaabaminisita omuggya. Rugunda asobodde okwogerako n'abantu bakiikirira ababadde bakungaanidde mu bubuga obw'enjawulo mu Kabaale. Banywani bange, omwami wanyenza kyo economic monitoring yagifusa na obutale na kutandikira akeitaaka akamwanjali n'aka boona nibuza kudabirizibwa. Oluvannyuma yeeyongeddeyo ku ssettendekero w'e Kabaale gy'asuubiriza okukulaakulanya ekitundu ky'akiikirira naddala mu kiseera kino nga ye Ssaabaminisita. Dr. Rugunda ayagala Kabaale kulaakulane kubanga erina ebyobugagga eby'ensibo bingi. Government has got money from Japan, JICA, to rehabilitate Kabale Hospital so that it will be a modern hospital. Ayagala n'okuddaabiriza eddwaliro ly'e Kabaale wamu n'okuzimba amalwaliro amalala mu Kabaale wamu n'amasomero. Campuses in Kisoro, campuses in Rukunjiri, campuses. We already have land in Kanungu for the Department of Agriculture. So we are going to expand. Dr. David Livingstone Ruhakana Rugunda ye Ssaabaminisita wa Uganda ow'omukaaga ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni era nga yasikidde John Patrick Amama Mbabazi abadde Ssaabaminisita kuva 2011. Shamim Batalwo, WSTV.